ogwo gwe gwali omukolo Prince Joe Paul Kafeero nga aziikibwa, era awo wennyini nkuzzaako embeera ebaddewo Prince Joe Paul Kafeero nga aziikulwa olw'okwagala okutegeera obutuufu obw'abaana be nga agibwako eggumba libeere nga ligenda limaakingibwa n'abaana bano abagamba nti baakafeero ng'ogasse ne bali be bagamba nti si baakafeero, olwo tuzuule ani omutuufu ku baana ba Prince Joe Paul Kafeero. Mu mateeka teri muntu akkirizibwa kugula kintu kya mufu nga tewali letters of administration. Ate kati n'etteeka lyakyuse, tulina amendment ekwata ku nsonga eyo nti ba beneficiaries bonna ab'omugenzi oyo balina okukkiriziganya nti ekintu kino kitundibwe nga waliwo letters of administration. Bwe waba tewali letters of administration, omuntu yenna aba yagula ekintu ekyo aba yagula mpewo. Tugenda maaso DNA ziikula okumanya abaana batuufu. Manya nsana Antonio Stella. Ndi muwala w'omugenzi Paulo Kafeero. Mukigenda mu maaso kibadde kyakugjayo muzeeyi kumuggyako sampo. Tetwandibadde basanyufu ku makyo, wabula tetulina kyakkola. Tulina okumanya tuli baawa ani atuzaala. Twagenda onoonyereza ng'ekyo kye kirina okukolebwa. Naffe kitunyiga. Tetulina kyakkola, kye kirina okukolebwa. Olunaku olwaleero omubiri gw'omugenzi Prince Joe Paul Kafeero guziikuddwa era ne guggyibwako samples ezitwaliddwa mu National Laboratory kw'ossa ne Uganda Police nga bigenda kubanga bisigazaako obumu ku butofaali obwo nti singa nga ebaayo omwana azze nti wa Kafeero nga bagenda bugenzi nga bamaakinga n'ebyo bye baamuggyako. Kale ebintu bino bizze oluvannyuma olw'okusika omuguwa okubadde wakati w'abaana ba Prince Joe Paul Kafeero ng'ekiwayi ekirala kigamba nti be baana abana ate ekiwayi ekirala nga kyaboolebwa. Kale ekintu kino okuva mu mwaka gwa 2020 kizze kibeera mu mawulire okutuusa Joe juzi Balaam we yavaayo n'agamba nti element eno okubeera corrected erina okubanga Prince Joe Paul Kafeero agibwako obutofaali. Kale muntu wange webale okungoberera gwe eyeetaaga ennyimba ez'akadongo kamu nsanga ekasubi ku basooka kwa Vla Stage weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 woba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 ebivuluma ziika n'ebintu ebirala osobola okubifuna. Kale mu katambi kano oba oliawo ngenda balagako Prince Joe Paul Kafeero nga ateekebwako eringi ate munange n'ebibadde olunaku olwaleero era neebaza omwana Soda nyaffe Buyikwe ali ku ground. Ebintu bino tebyakommunicatingiddwa oba oliawo nange ku ground nandibadde kwendi naye communication ebadde very poor. Kale omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street
ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Sina buzibuzi kyenfa abaana ba musajja kuvaayo. Era buli mwana ali eyo ng'okimanyi nti ndi mwana wa Kafeero. Essaawa otukuyitira oba w'owulirira essaawa osembere kumpi, ssaawa yakumanya baana ba Kafeero ani naani abaana ba Kafeero. Tukooye abavaayo nti ndi mwana wa Kafeero nga n'emyaka asinga ne Kafeero obukulu. Olunaku olwaleero nga wembategeezezaako enteekasiteeka zino zigenze mu maaso okubanga baziikula omugenzi Prince Jopo Kafeero. Prince Jopo Kafeero jjukira yatuva ku maaso ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokutaano mu mwaka 2007. Yafiira ku myaka 36 n'emyezi 10. Yali abulako emyezi 2 okuweza emyaka 37. Embeera yajja n'ebeerawo okukubagana wakati w'abaana naye nga bino byatandikira ddala nga omugenzi kyajje afe. Oluvannyuma lw'omugenzi Mzee Nanganga taata agambibwa okuba nti ye taata wa Prince Jopo Kafeero okuvaayo n'akyusa omusika ye Kafeero gwe yali yaleka nti Simon Peter gwe baateekako ate ye taata n'alonda Martin era yajja n'atwala banne nga taata amaze okukola ki era kati obudde buno yaliwo nga omusika. Okukubagana kwaliwo kungi mu kibiina nga muzeeyi yezizza obuvunaanyizibwa obw'ebintu eby'omugenzi era n'ekibiina ne kituuka waliwo Fred Nkambwe ne wabeerawo mukodomi wange Gasuza nti oli tetumukkiririzaamu ono yalina okugira ebyo byonna nga biva mu muzeeyi. Kale banamwandu n'ebintu ebirala ebyo byonna byajja ne bibeerawo. Kale eyo tetugenda kugendayo, tugenda wano ku Kinyusi. Mu mwaka gwa 2020 abantu abangoberera naddala abangoberera ku mukutu gwange ogwa Facebook muzungu David Kadongo Kamo music analyst navaayo ne mbagamba nti ekintu kino okubeera nga kitereezebwa kirina okubeera nga Prince Jopo Kafeero aziikulwa agibweko endagabutonde. Bangi baawakana, bangi balaba oba nze nga akireese obubi naye tugenza okumaliriza nga kyekikoleddwa. Lwaki? Kubanga waddayo mu buto bakugamba nti Prince Jopo Kafeero kitaawe Mzee Nanganga yamwegaana nti si mwana we era ne mu kufa kwennyini era muzeeyi yeegaana nti yeetazaalangako mwana gwe bayita Paulo Kafeero. Ne baamutumira agenda alabeko ku mwana we Prince Jopo Kafeero mu ddwaliro Ensambye yagamba ye tazaalangako mwana gwe bayita Kafeero. Nzijukira essimu okubikira Mzee Nanganga nti Kafeero afudde. Omwami yali ali Wowoto Makengere, oyo yaliko MP.
ye yakuba essimu okumutegeeza nti Paulo Kafeero afudde, era ekintu ye kyeyagamba tazaalangako mwana gwe bayita Paulo Kafeero, ne mu kuziika teyalinnyayo oba okukubagiza oba okugenda mu lumbe, kubanga olumbe lwasookerwa wano ku Kalende Makindye ne bagenda ku Christ the King, awe baava ne boolekera e Masaba, era ebyo byonna ku mikolo egyo teyaliyo, yavaayo luvannyuma. Naye nga nja kujjukiza nti Prince atuuka okukula ne mukulu we Grace, ono bagatta Beere oba bagatta maama, gye yakulira nga bali ne baabwe Sentamu, oba tugambe nti baabwe ye yali bba w'omukyala owa Grace, gye yakulira n'atandika okubeera nga atambuza emirimu. Era Prince okuddamu abeere nga asisinkana kitaawe wano gy'oli abalamu nga amaze okubeera nga avaamu, atandise emirimu egy'endongo okutuusa we yamunoonya nga ali ne manager Kizito Godfrey, n'amusanga ku William Street we yakolera nga emirimu gye egy'okuba nga asamba ekyalaani, ffe kye tuyita okutunga. Era bw'atyo oluvannyuma yamwaniriza mu maka e Makindye, Kafeero n'atwala n'ekkula ng'omwana azaawuse, n'agenda asisinkane kitaawe. Baakolera ebbanga okuva awo okutuusa enkolagana yaabwe yatuuka ng'etandise okusebengerera oluvannyuma lwa Prince Job Kafeero okubanga akwataganye ne sengaawe oba mwanyina Naŋŋanga amanyiddwa nga Nagawa Elizabeth, oyo gwe baaziika era ku kijja ekyo kyennyini, ku kijja ekyo kyennyini, kubanga ye yalaamira Prince Job Kafeero nti wenfanga abaana bange, yagamba nti wenfanga Prince Job Kafeero onziikanga ku kijja kyo, era omwana wo Nagawa gwe mpadde obusika yansikiranga n'ebintu byange mbikukwasizza. Ekintu ekyo kyatandika okuleeta controversy wakati wa Muzeeyi Naŋŋanga ne Prince Job Kafeero, era kyaddaaki wano yali around 2000 oba 5 Nagawa sirwafa senga ne bamuziika. Ekintu ekyo Muzeeyi Naŋŋanga kyeyagaana abamu ku baana be nti tebaayo alinnyayo okubeera nga aziika oyo, era abamu ku bagenda okuziika ne kaakati wenjogerera tewaliwo aliwo. Waliwo yali akola ku ssundiro mu Nnyendo, n'omulala baali basatu, oyo omulala yalwala mutwe, n'omulala n'afa mu nfa etategeerekeka, ne waba nga wasigaddeyo Prince Job Kafeero naye najja n'afa mu nfa eyo. Kale bwe bityo oluvannyuma Muzeeyi Naŋŋanga yagenda n'aziikulawo mwanyina Grace, n'amutwala ku kijja Ebbira, era kino kyawaliriza bannakisenge okubanga bazimba akayumba ako akali ku kijja nga bagezaako okutangira omugenzi Naŋŋanga okubeera nga atataaganye oba asaalimbiraawo, kubanga byatuuka ne ku poliisi nti ono tetuddangamu okola ki okumulabaawo. Kale lwaki Prince Job Kafeero abadde nga alina okuba nga aziikulwa? Nti oli yagamba tazaalanga Prince Job Kafeero, era ng'agamba nti Kafeero kitaawe yali musajja Munyarwanda eyali omutemi w'ebikajjo, era abamu bagamba nti kituufu, abalala nti si kituufu. Kale mu kino kiba kijjamu baganda baffe bamugerwa Banantongo, Banende okubeera nga babajjako obutoffaali olw'ensonga nti Kafeero taata yali agambye si yamuzaala, so nga taata teyeegaanako muto wange Nende, bano Banagawa Bamugerwa teyabeegaanako, ekitegeeza nti Kafeero baba bagatta maama ne Nagawa, bagatta maama ne Mugerwa, era ng'ebagatta maama ne Grace. Kati ng'ekintu ekituufu
kyali kyakubeera nga bajja ku Kafeero oba okunoonya famire eri egambibwa nti yezaala Prince Job Paul Kafeero awo okufuna obutuufu. So kino kikoleddwa okubanga basobola okubeera nga bayamba abaana bano okubanga basobola okufuna ekituufu wa gye bazaalibwa, era buli omu nti wetumaaliriza agenda akwata agage oyo anaaba azuuliddwa nti si mwana wa Kafeero. Kati abaakafeero bakomewo mu nju. Mukolo guno gugenze mu maaso. Ntegeddeko nti mwami Nenda atuuse luvannyuma kw'ossa Stella oyo omwana omweru gwe mwalaba abeera ku kijja ye nti abaddewo, poliisi ebaddewo, security okuva e Lugazi ye providinze obukuumi, bannamateeka babaddewo kw'ossa n'abasawo. A+ Funeral Services yeekoze ku nteekateeka eno ey'okulaba nti Prince Job Paul Kafeero agira agibwayo era addizibweyo, n'oluvannyuma babeere nga bakola ki, bazuula ekituufu. Minisita Baramu yakoze ku nteekateeka eno. Kale ebintu bwe bityo, naye kitegeerekeseeko okuva eri munnamateeka nti kati guno omukolo we guba guwedde tudda mu inventory okutegeera eyagula n'eyatunda ebintu bya Kafeero, ekitegeeza nti ene eringa entandiikwa. Gwe yena eyagula ekintu kya Paulo Kafeero olina okuba ng'onnyonnyola wakigula otya, era mu kunnyonnyola engula gye wakigulamu ekitegeeza olina okunnyonnyola eyakuguza. Kati eyakuguza naye bagenda kubeera nga abuuzibwa ABCD yatunda atya ekyo kye yatunda. Kale ebyo bye bibadde wali Masaba ku kijja kya mukwano gwaffe omuzirankima Prince Job Paul Kafeero. Tetumanyi oba n'ekika kigenda kyuka, naye ebyo byonna tugigenda bitegeera mu maaso eyo nga kizuuliddwa. Naye kino ndowooza kijja sigala nga kimaintainingiddwa ti omuzirankima not until family eri weenaabanga egize. So ebisingawo ngenda kubireeta mu lutambi lwaffe oluddako ebibadde Masaba. Program eteekebwa mu ssente. Aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade, bakugamba genda weefunire ku byambalo. Tulina B is a Hotel and Bar bali wali Ensagu, genda obeere nga osanyuka, genda emipiira gya World Cup zibindabinda, genda obeere nga World Cup oginyumirwa. Omwana okusoma genda ku Kikaya College and Vocational School bali wali e Bulenga, badde ne boarding arts ne sciences. Twalayo omwana bamubangule. Kwe yeetaaga bino ebya kadongo kamu naawe ogenda kujja onsange wano Kasubi ku basooka kwavula stage. Nze Muzungu David, Kadongo Kamu, music analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77
Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Nende ebyobugagga tebisobola tukalanya olw'ensonga kati nganze nze esawa zino emyaka gye nnina sirya ku bya kitange kuba ne we nali nnimirawo esawa ziniga yandaga nga saana alimirawo asaana atundewo naye wende tulina emikono tusobola okwekolera naye kitukayanya esawa ziniga gwe kubaganya banne nagamba mbu abaana bali bana batya osobola okikkiriza mukafere yazaala abaana bana mbu ate kale tukikkiriza oli mwana naye gw'otunda ebivulugo bikola nononoza n'omuti gw'omwana sipidi nga nnene kati yesaawa tumanye Kafeero azaala ni naani Kafeero yaani tuveemu Kafeero tuveemu n'abeeyita tutegeera abatuufu tusobola otutabagana ne tudda awamu ne tuddamu ne tubeera awamu tetulina buzibu abamu tetulina buzibu mpozi ng'abalala abaganugu gaabwe nga bo babadde baagala kukokota kumalawo tebayinza butaba na buzibu kuba bibaluma baali bamanyi bafunzizza bamaze naye kati kibaluma okubanga omunyago gutolose nguyita munyago olw'ensonga biri byafuuka bibbi abataagala kino kubaawo balina ensonga lwaki tebakyagala buuza nsonga ki kubanga nze bwe mba saagala bamanye baana ba Kafeero nga mmanyi tuli bana ng'era twegabanya ebyobugagga bya Kafeero bameka bana kati kitegeeza ndimu okutya olw'ensonga bwe banaamanyibwa abalala bajja kuŋŋamba ne bwe nnaaba wawaka nti wano wafuna wanene tugabanyeemu ne gundi afuneko kati ennugu eruma abamu okutya abagamba nti kulinga okutya obwolwo nabo bazadde saawa zino kiri mu nju ya Kafeero bukyanga kiri wuwe akubemu akafaananyi nga ye yavuddewo ng'abaana be beekoze ebiri mu maka muno kitegeeza okuba teyeeyibaala newe kisobola okujja abaali beeyawuddemu nze nsooka okwebaza minisita Honorable Balwala akoze omulimu munene nnyo taata badde musonge oyo minisita ne bwe mukubira ekiro nga yeebasa akwata essimu yange era buli kimu ekiwano yakisasudde yasasudde okuziika yasasudde keesi buli kimu ekiri wano n'okuzimba eyo ennyumba eddewo bulungi nga bwe bakola ki mwebaliza dde bane mumwebalize mutawaanya nno mayo kati afuuka waawaka era bwe yawagirabaga muto wange kati onjagaza ki mwebaliza dde abambi okulaba ye muntu yekka mu mikwano gya Kafeero eyava n'agamba ekimala kimala kanwanira abaana ba mukwano gwange bafune obwenkanya saako n'okuzza ebintu bye byadde batunze byakolera muki mu bunaku ebintu bino lwaki twabikozeeko mu kyama kulema kusasamaza kuwa mukulu wange ekitiibwa Kafeero muwa kitiibwa oba olaba twali wano bannamwere tewali bonna bakitegedde butegeezi nti operation ate n'ekirala twewaze ensonga zino ng'abo banaamanya nti lunaku oti bagenda kuddukira mu kkooti batukeereye ebintu bingi bye tubadde twewala osasamaza ekwanga abantu abamu abaagula bebamaadde balwana ensonga eno ne kubaawo akulabye olwaleero amannya osobola vaano nga togamugaana amannya agange Nende Vincent Abubakar muto omugenzi Power Job Kafeero bannayuganda mbawo obubaka bannange muleke DNA yammwe ku nsi ate n'ekirala mukola yamala ekiraamo ebintu bizibu mu mateeka teri muntu akkirizibwa kugula kintu kya mufu nga tewali letters of administration ate kati n'etteeka lyakyuse tulina amendment ekwata ku nsonga eyo
nti ba beneficiaries bonna ab'omugenzi oyo balina okukkiriziganya nti ekintu kino kitundibwe nga waliwo letters of administration. Bwe waba tewali letters of administration, omuntu yenna aba yagula ekintu ekyo aba yagula mpewo. Era nkimanyi bulungi nnyo kuba nze mbadde looya wa sayidi esinga obungi ey'abaana beegaanibwa nti tewaliwo letters of administration court ze yali ewadde mu butuufu bwazo ez'omugenzi Paul Job Kafeero. Waliwo abaagenda mu ngeri yaabwe ne bagezaako okuzifuna, naye era ba beneficiaries bonna tebakkirizanga. N'olwekyo nze ekyo tekineeraliikiriza nga munnamateeka. Tumale okuva mu exercise eno etubuulira ani mwana wa Kafeero, tusobole okumanya ebintu bye ate tulyoke tugende mu kkooti tukole inventory etubuulire ebintu by'omugenzi byatambula bitya, byatundibwa bitya. Wabeera nga waliwo omuntu yenna eyatunda oba eyagula aba yagula mpewo.